Lelo tuline mama Betty Namboze bakireke era ensonga zituliko ze za Bedi Bwanika ne munywanyi we Mathias Mpuga Nsamba ebyabadde buddu eyo mu kuziika muganda waffe Pascal ono n'abaanukudde era n'abawa amagezi n'ayogera n'ekituufu ekibatawanya n'agamba bano kasita batejje mu bintu ebyo bazze bakola okuva edda nedda tebalina gye batwala ggwanga Uganda abaanukudde nno ate n'amagezi amayitirivu ag'ekika ekyawaggulu nsaba tufune mama Betty Namboze bakireke nga bagamba ensonga zino nga muri kyali bawere ate olugendo mukutte lukyamu tewaliwo mbeera ya butakkaanya esanyusa kyova olaba Bayibuli egamba nti omusumba omulungi yaleka endiga 99 n'agenda anoonyeemu eyakola ki eyabula n'olwekyo teriyo omuntu gwosobola gamba mbuoyo talina mugaso agende olidde n'olwekyo tewaliwo asanyukira mbeera eyo naye kyetwagala ogamba nti eyo embeera si crisis nti no tutuuse mu kanyamberege nti n'olwekyo tukomye eyo enkola bannabyabufuzi bwe batyo bwe babeera world over kiddamu world over nti bannabyabufuzi omulimu gwe tuliso controversial esoka bannabyabufuzi byomu azimba ku mutima okukiriza ennyo ekyo kyayagala naye politics atuleta wamu emboza yo kipakanyako newegarabala nsobola okusobola abapolisi tugeza waliwo n'abagabo bagamba babi ekyabadde kino kufuna buyinza political parties baziteekawo abantu begatebanga kampuni y'abantu okuvuganya bakwatagana bavuganya ku buyinza bwaki bw'eggwanga era kyovola bino byowulira Burundi alina bammemba milioni 18 simanyi meka tuli babituufu era eyo concept enkyamu genza gyafitamu sevenizimu enkola ya Museveni ey'ebyobufuzi ebikifeere juzi yatuuza abakulu okuva mu kibiina kye nga mulimu amitango ne ba beatuma ku kyadu mu munaku 3 mwavugisa abantu milioni 17 naye erina abantu 11 wiki na simanyi unaku mnyabadde yakawandiza amaka 2.1 mwe mwabajja wera mwengate bigata ebera nenda abangereza mu Rwanda erina abantu milioni 6 member party erina abantu aba members kati central members abangi mu Bungereza 3.7 kati party erina aba members 3.7 kati fetu kuli kiti tuva muzi member wa China member wa nini era oyo abali kasera bane bakame fere kaswa nambo zekibazo no tugamba bana Uganda singa mutwe sigane mutwe Rwanda yamu tujali bakulemberera munsi baba uli group endala kati group zino ne zirwanisa manifesto ne birozo banansi bagamba nti wamano group yeteseze bisinga okututwala muki mu maso era bwitakola group baji bagamba bali tendala yefe wano mu Uganda oyagala buli alikuwa kalula tena yo mupate kadi tofa babanji bagamba fetu bane neti basanga okutumanya na because you atumene yate kati ngola ba DP yali okutusa constitution yayo tugamba ma okutusa constitution tujaboli neteke ligamba nti buli constituency leta badedeti batano ekyo kyali wanga Uganda tali na constituency atano munya kwesibiri kinana mwe mbayiden ogamba kuti constituency debate batano ne bachi amani bazi district n'abachala basatu n'abavuka basatu mugendo bugezi yali esiyo kwa ekasi conference wetu namwa 13 musola bali kutesa cyangwa debate conference ko mu kakula bulembeze ati kwaduka ekatobya mundu basembali no bukulembeze kusobola kubulunga bifo bimalayo ekamba bali ebyo tuli national council bitolo abantu kola buli twandika member suka member na buli n'abade ngamba ati wafe mwenye upi kwa kutu kisa mbere n'enfufu mwene mbera tetwali bali mu 11 wandika bawagize ntabwe back to chief to ngamba bana yabufuzi omulimu controversial gwakukayana mwana kubirowozo ati mabasinga bamuna bali mu talo webirowozo ngamba byo okuyamba de masaka okuyamba kwa bade wanika uyatandika osura moni bisiaga mambala overlo mambala pa uyatafuma ngayomba naye idea egamba kibasabo yabanya betukutuma okuyamba mu kifukiti nibakuwa mu ensuku era ikanti ntegoberede mateka na biragido okolosheza na idea etuchukanya ngiro era system baita yeyo ebyo byonna bibawo tunulira gwe wano conservative party Bungereza baku ekisero kuba kukandukira kasera ajja ko mkulembeze ngamba bateka ko mulala konyezi ne bamuga bateka ko mulala namana bateka ko mulala no say that conservative party is in UK is crisis neda wali wembera abali bawo abati basinga abali bawo bateka babagoba tekyalobera afuna conservative party chakuto so ebyo ku bintu by'emitanti no lutalo usanyawo kibina kirubira lutalo ekifu kyekino ndi Uganda mulimu omuntu gwa akanyonyi kebayita kanadibanga kanu waliwo oluzi balusima wakati wekyalo kino kakati kino ekyalo kukoto eriwa kololo oluzi nga luda wamanga bukirawo nga polisa kati abe ko kachima na kololo kwa kati kati kanu kabera nga kumuto mwangu bekala banga kuli oluzi muntu nekala abe ko basere kunga amazi nikagwa oluzi ekayimba nti abe mitala ne mitala sandi banga kakala amazi nikagwa wabu kati mana abe ko olutuka kati ne banga abantu ko bali sema tutabanguli damazi webati kati bekala abe ko bayambuka abe kololo bakirira era ne kaddayo mazi abe mitala ne mitala sandi balwanya abe kololo bagendo okutuka abe ko basa damazi wabanga nena ko kali kumti akanyanyako ngakabajaka ndibanga era ddala abekololo bantu ekisira bakwatagana nawe koto nebekuba taka kukyalo baba ko musajja omu yagamba nti yakuba kuluziro nabirera ddala ani atikula amazi nagasikula wakati wabe koto nabekololo ogenda okukakana ndibanga muyo mufuzira muri ndibanga ava muluzi naganda bentana nemita nze ndibakola ki nze ndibalwanya go walanga nze oli yagenda nagamba mama bambire oli bagudu dipi emuli badi dipi ngaba yabalala
yes for us we have DP so kwenda mu DP nega bitukola tuseseza mu saidi yali yana naye betwaga matatu mu Uganda tujetolole tulibana kibina kama mukimukola afise watermelon of course nafe tugama nedda nawe yenso juu atenga ge mazimanga mu ndagala mawu yakati mwamutema mulaba si wati mvumunda in fact kenzo tuleko kulyachukira dala kanike suju kenyika na kajero kunga mmoja na yaza bena linzambula bwagene masaka nekovu jaba yini bankuga laba bullet sekona bali bamutideyo ngama ugatambula mu Uganda yakama baganda kunzita musabeni kalira ndi batuka mu Uganda baba mu DPC ngoma ngayidi DPC ngoma ngoma ndingo over DPC wekapala ngatambula DPC bamukuma na sirikali paka kachina abantu nakitwala mwana ngegwe kibazo bona mama yeso kala lwalo musuja nega ya nayo nafa na wakuli na musuja nega ya nayo nafa okusatu abalo musuja olutali bokani ngotembanga tuna genda ebintu kati abantu bambi bakola NUP bitandiso kutulobozesa kubiyene na begandi chali chija mtimafu DC bali bagamba na mali sente baranga wewe bazijawa kwa kwa tega na sente era kupeka takubo wine era kwa chafika era sente banzu kwa nanga baba tega sente mbukutia kwa mambo Uganda mwe maganda mwaka kama mbukutia era sente bali kwa kachokuka kana nanga batu kama inajana kumbi baguba basi ndio basi singa bagamba kuni kwa kwenda kwa inajana kumbi bali ya wama amafika bakuma ndio ndio fune bibina ebikunga state ngati chibina chenale nayo chibina necho state ya Uganda bawamba state kuna mafia group ya kwata state kati mafia group ngalo kwata state kaje mkwamba kuti kwa state baba mtana maka yo tunayeka zisike echifamu kubindo kuya bagamba njoli chipenebu ngomsajja ngenda kola jabanja kuchimpenebu kubanga mkola yali na gobonye nacho banja tonya yo chimere kaze chicho chimeze install twatandikira kwa sente tama tende zozali chama kibazo njagala kubuli nzana kumishire yo munda yatula okogera kusonga sente era chiganda yali mwanza famu meeting ngati musanifu kubanga bwechi tibakuba yogera nagamba tibanani sente nokusijja sinazi jali era nzenze nyini kandi kwa katolo muyali ngende chama nzenze nagamba tikatonda yambi kubanga usize nyonya yali ngeza so mpugo libasente kide nanga sisi janga yo na yemba tuyali ngote dapo nzenze ngamba president ngenza champuga yase nyimbi yase mpuga sente tazikolanga chi taziba mubuza chimalo chakati singogamba tunyima kwetereza sente tochazi yeyo nali mukomono era mu family chango cyagamba president ne deputy president ibasingande kusongeno fema namboze bajya kutubulira in fact wali wono muntu wesiba nabesha kama kutukeyo kuko ngana takola kuganza kandi kugana masika nabesha ndesinde kuzina ino zero bobe mchuma mchuma na kunange ngiyo namboze alika kaka kana tuna meeting kanya wetu nali manchali kusajja nabesha kama ndanange ndo twali kutubeda na pati kacho chinagamba sisi munene chibina nsongeno mujire kuchimeza tufuna meeting betu obanyama la nichuka twali kulipwa ndeda yakyusemu webiti nete cyali badegamba nti cyali mabwanka machogera ko kaya bwanka ye bemula akubira kutta neche yasembeza yo yagandi zibana mu Masaka tubalizo kwamba ngoje zitalize ni yupi kubango mpulembeze kutwabali tunonya kumufuna kali bobango yagala ati kutandika wo ko patenda wani kubange cyo kiringa muzima naja kuvuza mpulembeze agenda kufanya mambo mjibina yote bali mpulembeze ayi agenda mjibina atasobola kuvumbira uniform asobola na kuwaliza kibina asobola na gamati kakati fe nze nimoka musajja nina nabana kakati funya nabalenza wakasize wangi nabo wala bagendo abafumbi bakatani bangi kati okugamba namoze bwomusanga ngamovulu ngaba na badepampo kati cyali nakwaga kutereza kibina kati okubidira kutta kati abantu bagamba tujukire ondoke bino twala bakoba nabagamba cyabula noza mukwagala okuleta awamu abantu wewe tulibye twabusa amaso wano kyajja kitya nti twawandisa munnakibina nga munnakibina naye nga president wa kibina ekirala mbale na chicha avaawo ate wawulira konti tavaawo bosala nova mu kibiina ekimu oba kyasigala eringa okulembera commission bakyakibala mpano wange nabia yali president wa social democratic party bwe yagenda mu FDC eri abantu mabike alinabe yasayiningira mukalulu akawedde n'abasayiningira mu biro yasayininga tukukiriza wesimbireho ku kadi ya SDP nga secretary general rugo n'ate ye secretary general mabike yali muno ate ye secretary general ne simba unga independent apeliza ko shino kwenye simba kita chibazo msiriza chikwangirira nina honorable Betty Namboze honorable Namboze nze omutima okukulembeddwa mu kulugwanika tegubwa mu kiti kiri kyembadde gambe ekyabanna byabufuzi okuba kino guleramu okuvuganya in fact okuvuganya okutakoma okuyingira ne munda mu kibiina kwekutuleta buli kaseera okubanga abalabika nga abasikombowa era abanna byabufuzi babanga bubulira okuvuganga n'olira balinavugana oba bali mu ntalo zakukyawagana kakati ate bwanika watuse atuse mu lutalo lwakukyawagana nyene gamba tibo oba tumanyi bwanika ngogoberera ebyobufuzi tusobola kwewunya tukatosobola kwewunya liki ebitabyo bwanika bya represent yangu because mpuga uwadde kiwaji obiti ofi binamba siwafi banga zimene kinatana nempuga oyo police agamba titwalunde ku mikolo tubulere gambo ebikiki tubakuba mayinja tumani ku police tumukolanga era banga dala banga byakola banga nina abatanga mu kenetegereza ti bwana yaka cyane tata binyi abanyafuna bakuleza nafi amwanda mpuga gendera ko yabo yakanise mwambalaji muri serious meeting mwesino okusa undi bani kangi byabitegera di ntegede wano juzi na disagreement zino zizewo oba olalonga badama nyindi no NUP kibina cyabasiya zinga bayaga representing ebitegera gibi kakati mwami bwanika let me end with this story because tulina wode akanyoni kagenda nkafrezinga kumuzanduka kuba nikafrezinga nikapata kumuzanduka kanyogoga nikamu wekanyogoga ende yali yitawo nikajira nyango wayo wande nyamba ndasa none umbe kuvukola iki bonzika kati ente ate nekatika ko butesi kusabwa ayo kakati akanyoni nekalaga nekarayi go wande owange nyenyenyo akati ko sudeko kusa ate ko bente tino kanyoni ko gashako kutegeke yose ngo boyi kusa zenyizo ko wete sokola iki kuta sina ko kunza kusika sala ko kanyoni kiba kada amangu kusabwa era kuma tikada musaka ko fuwa mba yomba kakati musaka yimba ngo ka kakani ndani ko kasma kanyoni ko kakapa yamba kati ko ganda yimba dimusa kati akati bize bibi kisuri ateka mu musa yaba chai umana kwetereza igerebaje mukuteka position ye echo suri atangu kusaba musa cyabaka obede ane cyo kusaba tibanga bakusudeko kusa togana na kuyimba nyimba zibire tudeo umana NUP muja ofuna
community bagamba nange gero zenyinge ekyo kivemu sasa tuzeyo kizo kwa kanga kikunyiriza bya kigendeleza kusanya huko ate mumbere ukina mpuga yali sana kuna nyingi society no ndana kibazo bali bavudenga mu defenders esingao uyakoma bali bamutegede okunyumira ko yali bali bamutegede neka kikitide ayitirizo ko nyimbe nyingi mbera mali mumbere yo kapa mujide sikiriza kigendelelwa kyabwanika kutasa mpuga ekigendelera kyabwanika kutomeza mpuga kubanga kati we yamutusise guru yamutusiza kwerangirira kuba presidential candidate ne presidential candidate yerangirira bwatyo. That is not the way. We werangirira bale kati nange nzinja kuba president werangirira bwatyo kakati olutala abantu balusaze musaze ko Kyagulanyi mukumine kumiza abantu Masaka demugamba nti abalobozi bali kabagirira amayiga kuba na Masaka sikekyo basaze ko Kyagulanyi wakati wachi mwana Masaka nemo kushisholiza abantu basirike omukolo kugende maso ati Kyagulanyi yabadde bakola basisa kati baba gamba muyogera na Masaka singa gala abalobozi gabadde agabwanika gali representative of Masaka singa kati story gamba nti police yatasiza Kyagulanyi ngaba nomusanyawo kubanga enjogera yabwanika yabadde nga inside ya population mu wali police nabano gamba temusobola temukola mulekwa kaya yabusemeri mulekwa sikanyama wali yupi leo mwana yabadde mu kanso nyuma bamulekwa babadde mu kanso njeru nabasibye ekimu mulekwa yamusise ko nomuki nomuzindalo n'abantu mu kulizaabwe abe Masaka bagamba nti representing ne bawuliriza Kyagulanyi n'abaganda musirike n'ababadde bakutte bifaananyi dazini z'abantu mbiri dozens of people abantu ngabi nabo bali wali sebati bali jango kangana babeti mukafananyi so if you dare somebody ogeze singa yabadde mukono bali yabadde cyane mbozi boga mayogera na Masaka ne Masaka kati bagenze nawe no cyo ndakivanga mati kiti nali mu ndawo sibwa Kyagulanyi neno yona leadership kubanga yo sitwa ya president twa bagita NUP national tour si president NUP national tour ngabiri mu mwenda abiri mu nane mukono abiri mu mwenda eri Masaka mutandikira mukono tutandikira kamuli enja naye mu Uganda tutandikira mitiyana ngabiri mu sanfu abiri mu nane mukono abiri mu mwenda Masaka elitwa egendo bawo neze kiroza nti bana Uganda bana Masaka bana budu kibakoze mu lumbe cyabade cyera gabweras umusango ariko bamusalite nange yampise bakwise mukuru wa kikwataga nyenda kubera kamuli ate sagala kugenda mukuru yamazima umutege so mukuru yebwanika bali bategeka miliyoni ya DP yabanika ku mwanjo era jukire makerere yakulembera nnyo okuvuma besi era we mbalinga nokubuza nti nze era mujukira mu njogo abali nawanika ne muwanika waggulu nagandi bagala mwe abasirusiru abatetegedde bwanika nawanikibwa nafuemuleme kuba besigi kati nkakasiza kyo olaba bulungi ebintu n'omulungi ogwo nali omu ku bantu era banakoze bagenze ngamba ekyo kikyo banakoze bano bonna Muwanga Segona Mpuuga bagenze bagenze bwanika yegwe ne Mukago ne Kasibante mwesigikiriza eno batubagamba tumulutalo tulimo olw'okwenunula bwolaba omuntu ng'amaanyi agajjeku mwami Museveni sisitimu y'enfu ng'akaziza ku omukufe oyo taba wa mufe abeera kapa ez'okusima akanyonyi musa era mwami Bwanika takyusangako kukola yeyo yennyini yebadde yeyo fosankayimu bwe twagenda mu kalulu yavaayo n'akati Museveni akawangudde era ne kolona nagenda natula ku mwanjo bwe baateekawo DP union nga Kyagulanyi azze Bwanika nga yeeyitadde mu kye yayita DP block manyi kyekitegeeza SDP DP yamawu budu DP PDP kyebava bagiyita DP block kubanga bano bonna basendayo ekigambo DP kati abantu bangi tebategeera DP block kyali kitegeeza kakati yalumbanga Besigye era yemu yali campaign osobola okukola ekintu omulundi ogusooka abantu natategeera nakikola ogwokubiri abantu nebabanga bakutegeera nakikola ogwokusatu abantu nebakutegeera naye nebakusonyiwa bwekikola ogwokuna abantu bagamba kubanga ogusooka tusobola ogamba it was an accident ogusooka tusobola ogamba it was a coincidence ogwokubiri tugamba it was an accident ogwokusatu tugamba it was a mistake ogwokuna tugamba mufukidde muze this is a habit Bwanika asuse step sezenya it is no longer coincidence it is no longer an accident it is no longer a mistake it is just his habit isinkane kubalaza beti namboze bacheke mama mukono bwache ensonga bazitanziza ez'omukulu wa Bwanika ne munywanyi we Mathias Mpuuga Nsamba zinyonyo de bulungi Bwanika ali mu kutomeza Mathias ali mu kumujjako ddala kabadde asigaza era nyumudde nti omuntu bwabanga akusudde mu shito banga alina jakasonga kasasiro abategeeza tetera takwagala abalina yakutaasa azo banga labintu omejja kukulya nasa kutte masasiro ne twegende oluvanyuma jja kujjeyo dine president Kyagulanyi Center mu batu bwanjakola ku mukulu Mathias Mpuuga Nsamba yamugamba zaayo sente oli kudide ate wetondere bana Uganda nti yali amutaasa empolo kumene gendo kumenya Bwanika yamusebe yali amutaasa wabula omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yakirengera kibantasa empolo kumenya genda kulya yijja ina saba vimbe abalika amapapa aloze nti wamanyi no aloze nti ne wakitalo kanje tutuse atanzira kwa sobi era ndia kwa president tukalo president yangirako ekyo kyanda kama kyasi kungabizi basi kuvuta Kyagulanyi ate abadavu makutasa kubazi ate bebada abantu badaba bamogira ali bafuma ye era Kyagulanyi yabasirisiza bana kakane so sabedi ne Mathias Mpuuga tweteza olugendo lw'enfufu oboyina kwekolekitinga nodda kulamwa kati Mathias Mpuuga Nsamba ali mu kutomezebwa munewe Bwanika Mpuuga bwategendereza ebiragwera achakudusayo nti kali singa nategeera singa kali singa namanya n'ebintu bintabuseeko kali bwasho mama beti namboze bacheke ensonga bazanyiza ya bwazigambe eza muganda wa Bwanika ani ate Mpuuga de Mpuuga bagala nyuma bali kongo time kubako Katonda dunabona mwira chafe sawa kumire tutakuwa tudamu adakumirawo